tulaze nti government etaddewo ebbeetu teri gwe bakwatako mu kalulu kino kirekawo akalulu ka 2026 ke twatandise oba abeesimbyewo ke batandise okunoonyaamu akalulu kiggwerawa. There is a deception, then there is lying. Leero mweyagadde nnyo okulimba. Anti waliwo akulimba, but then deception mu intelligence bakikozesa. Wera asobola okulaga nti ayina amaanyi naye nga tayina. N'asitula effuufu lingi nnyo n'olengera effuufu wali n'ogamba bakitegeeza bangi. Ye ng'abadde asitula ffuufu. Kati gwe n'olowooza nti effuufu ng'ayagala akuwa ekifaananyi nti bangi. Baabo bali kujja, so that's a deception. Kati mu politics eziriwo kati oyina that deception. Weegendereze nnyo awandi badde akavuyo, abandi badde basobola okukola akavuyo ne basalawo ne batakakola. Kikulaga nti therefore obutemu bwaliwo oluli bwali bugenderere owa 2021. Yes, because waliwo obutemu butayimbwa Jambia Masasi tebagamba kati nti babakutte ne fake bombs. So emirembe gino gye tulengera waliwo hidden agenda byaliwo luli ne bituuka climax ne bivaamu a product. Kyova olaba ayogera kangende mu kampu ya mukulu Museveni akyasingayo okuleeta ensonga mu byobufuzi mukyala Janet Kata Museveni yakyasingayo okuwa message. Bannange waliwo emirembe tetuva mu ngalo. She's talking for peace. Kati bw'aba ayogerera mirembe yamanyi kyekitegeeza okubeera mu exile. She knows it. Ayina experience yayo. Simanyi oyo neighbor wampiji oba giina. Exile. Yes. What it means okutaba na mirembe. Kakati nze olutalo batutemako Katonga ne tusigala eri. But inzo olutalo lwa NRA ne lutwa it was fun. Nalugobereranga ku BBC it was fun. Henry Gombya nga tuwalaga bakubye nga ugama linga ali ku movie. So sina experience eyabali eruwero tuliwamu. Now kakati mukulu Museveni ne Honorable Janet bwa batambula nga bagamba tukoze foundation, thank you very much, kakati tugenda kuzimba. Bobola ba mu figures it's actually correct. Bobola ba mukulu Museveni's program ne PDM Jeva because nefe gufari twali tujina but sub county level. The idea is okay. Na yekulwa ku ground embeera mbi. Why? Bano be yakozesa baba dakola nabo that infrastructure ababbi be baletedde embeera okuba mbi. Kata asinka n'omulonzi oyo atande bade na kizibu naye nga alina obusungu. Kakati nze bwe mba ntunuulira ono omubbi atambula naye ku rally, right? Tunakulaba videos zaabwe nga zivaayo abaleeta message Terego, thank you very much. Nga balaga crowds ezisinkanye mukulu Museveni. Bano ze balaga. Then Maracha, thank you very much. Mukitolaze. But gegabbi agalinze mukulu Museveni bwawangula gadde mu buyinza gadde mu gabbe. So in other words there is a disconnect. Tulabayo mu campaign za president tulabayo abantu abenkizo. Mukulu osobola tuwayo ku babbi abo aba babbi kyabo. Kakati mukulu Museveni message ya Honorable Janet Kataha teyingira n'ogifuna bwe n'ogitegeera because agenda okuleetera ku social media ne media aliwo nga middleman the agent yoli omubbi
kakati mwabya ntya mukulu Museveni natuka chobora wali olwale gye yabaddeko emu naga ensimbi mwazifuna nebagamba nedda gwe waziba wanaga ziri ku account kikate tugenda kukwata leero but let's you see you still have a head of state nga chali mbintu bya CID si police therefore buno joy temirembe iliwo bulimba nga tumaliriza ensonzi njimanyi bwetuba nga tugenda kuzikwata ofuna akagwawe katunoteekako omududu the worm katunoteeka mu mazzi lwotandika okugiyimbira wandaara ekyana kyengala kyakutangaho otyo munanga teziwulira waliwo ekigenda okulya kyentaddeyo yanguwa mangu bagenda kusookako kati ye bwejja ng'ogirya kakati thats the message y'abano peace gwerindako tuve mu nomination za parliament olyoka owulire olaba akavuyo na bano abakyagulana bebiganga bye balimu waliwo ebitundu bye bagenda okutuukako balinnya olutambasooko eringa mayini omutego waliwo okolinyako omutego nekukola ki banaatera bagulinnyeko ojja kulaba wano ng'ate otuyita ng'ombuuza lw'omushana kakati gwe lw'omushana ebyokwerinda omukugu kakati olaba kuno okufa okugenda mu maaso okulaba tukweyanziza weerabira dda mukulu Charles lw'omushana tukweyanziza Honorable Yusufu Mutembuli tukweyanziza Honorable Apple Katinti saako ne Honorable Teddy Namboze ku lwa Katonda n'ensi yange ayisa abasajja Kabaka wangaala.